Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال أيضا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية. Tuwebaza era tumwebaza mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wa buli kitonde yatonda nze naawe Allah subhanahu wa ta'ala n'atusaamu embeera zonna n'atutegeeza byonna ebituwejjana Allah jalla jalaluhu era n'atulabula ku ebyo ebimunyiiza nti bwe tubikola Allah subhanahu wa ta'ala bimunyiiza. Baganda bange mbebalizaako mwenna abava mu mikolo egy'enjawulo, mbebalizaako mwenna abava okuwasa, mbebalizaako mwenna abalina embeera ey'enjawulo gye muvaamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asigale nga abaazika ku bulamu era abakuumire ku nkola eno ey'okubanga mwekuumira ku Salam TV nga mulinda programu zaffe zino eza House of Zakah ne programu ezisigadde ez'enjawulo eza da'wa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala n'okutwaliraawo sebo mukama wange Sheikh Habibu ne Allah okuwa ekyengero ekyo okubeera nga weekuumirako ku Salam program kuba bwobeera ku Salam n'olaba program nga zino kitegeeza nti weggulirawo akawunti ye yajjana gy'oteekako empeera zo z'olisangawo yawmal qiyama nga weekuumira ku TV yaffe eno ennungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Tuyenza mukadde waffe Sheikh Babu. Salam TV ne program yaffe eno ku House of Zakah of Uganda. Programu eno egenderwamu kujjukiza bangi muffe empagi z'obusiraamu twagala tutwalamu nga omuntu wataddewo manye n'emmere yabbufe mwemera ku bijjolo ebyo nga ogenda olonda mu kyoyagala n'oleka mu kyoyagala kandi n'empagi zino ettaano Allah ayinza obanga yakusitulanga ensimbi ozirina naye nga oyagalamu kola hijja bakuyite haji mafu n'ebirala naye ezimu n'ozigayalira kati abasoboza kandi ejja nega nti empagi eno eyokusatu egayaliddwa nnyo abantu oba oliawo sigayala naye tebannagitegeera mu bitundu bingi kyemmanyi nti abantu zaka tebannagitegeera ngenda kukubuuza ki ekikoleddwawo kati House of Zakah nesiteekawo enteekateeka efaanagana bwetyo n'olwensonga eyo tusangibwa ku Odi Kampala oyitibwa batya nti Odi Kampala kwata ekikuba obwo munaffe agenda n'akulabye bw'obutuuka mu Wabakuli wali kutambulamu katono waliwo petrol station bagiyita Haas bweta ku ddyowo Serengeta bw'olaba gate eyingira mu Odi Kampala Primary School ate ffe ku mukono ogwa kkono awo wetuli ekipande ojja kiraba awali ofiisi zaffe bw'otuukawo awo ensonga zonna ezikwatagana ku House of Zakah ojja zibuuza bajja zikuwa. Omunange ayagala okubeera nga oyagala kusasula okuwa zakayo giweeyo, oyagala kuwa sadaka waayo sadaka, oyagala kuwaayo wakufu waayo wakufu. Tulina enamba z'essimu ze twateekawo nja zibawa. Tulina account number mu banks ez'enjawulo, Tropical Bank, Cairo Bank, tulina mu Diamond Trust Bank, Pride Microfinance, tulina accounts. Gendayo oteekeyo omutemwa gwo, oteekeyo omusolo gwa Allah kubanga ate omusolo gwo mutono nnyo guli 2.5%. Tekiba kinene nnyo ate banaffe abalala bajjako 35 abalala n'ebirala seeka eyo nno enkola House of Zakah yassaawo. Kati mukola kaweefube waba nti okutegeera Zakah eno House of Zakah yassaawo ebyo naye Sheikh Mafu ki ekikoleddwa okulaba nti ayina abantu abali mu masisi g'ebyalo eyo munda message eno ebatuukako bategeere Zakah nti eweebwa, bategeere sadaka nti eweebwa, bategeere nti awqaf ziweebwayo. Naam, alhamdulillah. Sebo mukama wange twabadde tuli awo ne tugamba nti eriyo abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah nga programu nga zino senga baziraba baali badde Zakah bagiwa naye olw'okuba nti abamu emisana babeera kugamba ogendako mu byalo ebimu kati essaawa zino essaawa nga zino essaawa ez'emisana baba balima ez'ekiro oluusi baba bakooye tebafuna budde olumala okusaala Isha nga kwebaka saate programu zino oluusi zigwawo Isha etuuse mu mbeera efaanana eyo kati twasazeewo nti tugenda kutandika okutambula biidhinillahi ta'ala era nga twatandise tutambule districts ez'enjawulo tugendeko mu bifo eby'enjawulo era sebo mukama wange twala omukisa guno okutegeeza nti kati twabadde embalala twabadde embalala mu tawuni era twagenda lunaku lwali lwakutaano ejjuma olwaggwa mubasharatan ne tugenda bwe twatuuka embalala mu tawuni
twasula mu hoteli bagiyita shine yawo mubalala mu town sebo kitiibwa shininga nnyo ya Haji mukwano gwaffe Haji Abdullah era yagamba timumbanga ensonga ebaleese kuba twali bakusasula bwe mbanga ensonga ebaleese ensonga ya da'wa mwebake era twasula bulungi nnyo kyemisana alhamdulillah era nga twamiting abantu ab'enjawulo twamiting bayita ba corporate muslim bonga obusiramu bwabwe basala okubeera ba corporate bawereze Allah mu mbeera y'ekicorporate era era sibu muganda wange Hamza Namungo Sheikh Yahya Mustafa Kalungi oluzungu balwogera alhamdulillah so nange oluzungu nalwogera n'olwarabu nengatta mu biidhinillahi taala era abali naffe ku Facebook twali live nga tuweereza ensonga ya zaka eyo empaji yoseka ffe kitufa mu Uganda muno ffe tufuddeyo batugirese kwa House of Zaka naye ekikulu mu byonna ekitugatta ya House of Zaka era twagenda okulabanga omuntu okuyitibwa omuntu seeka olwaleero omuntu oba toyina kugulu baga nti omusajja oyo mulema bw'oba toyina mukono waba wakabonera akalaga nti oli mulema hatta ne bw'oba toyina liisa era gwe naawe bali bamubalemu bayita abantu abalamu abalina obulemu naawe ogenda n'akategeera jjojjo wano nti nenamagwe naye bamubalira mubalema n'amagoyi nti naye mubalema akola atya agwayo kati obusiramu buno buyina empaji nga bw'otugambye sheekhe buyina empaji ez'ettaano empaji ezo obusiramu kwe buyimiridde nga bw'olaba ennyumba nti ennyumba okubeerawo erina ebintu ebigifuula ennyumba era ekimu ku byo senga kibulako tukiyita ekifulukwa ozimbye ennyumba enyirira nnyo ogikubye plasita otaddeko buli kimu naye nga tekuli mabaati eba nnyumba sheekhe ozimbye ennyumba etemagana nnyo ennyumba enyirira ogizimbye bulungi tekuli lujja eba nnyumba kakati n'obusiraamu buyina empaji bw'ojjako empaji emu nga okujjako nga Allah tabaraka wa taala takutadde mu bantu basobola kumalayo mpaji ezo naye nga at least waligezezzaako nnyo okuba nga ozimalayo kyovudde olaba nga Nabbi sallam emirundi mingi nnyo mulundi emabegakaawo twalaba omusajja yajja gyali omugagga najja gyali namuga ya Rasulullah sente zo nzirina saagala nkulimbe nzirina ndi musajja mugagga nina kyenninawo naye omubaka wa Allah nsoose kukola ki nkole ki mu sente zange era somuga azimba omuzikiti somuga azimba essomero esooka muga kola bwoti naye Nabbi amuga asooka ogenda ojja omusalo gwa Allah mu maali bw'oba yagala mu maali esigale nga yiyo nga Allah agimanyi kugamba genda ogiregisteringa buli wowazako oba oligisterinze maali ewa Allah era eba known maaso ga Allah era waba omusiba gonna ogunaatuukawo Allah gandi nedda era atunulya bano batali registered abali registered mu Allah tabakwatako muwaddeyo zaka Allah akwate mu maali yamu haram emaali eba mu maaso ga Allah nga agimanyi kiringa ng'omuyizi omuyizi bw'ojja mu ssomero asooka ku registeringa notegeera nti ono yajja kirina registeringa kirasi bweti bwati era baba mumanyi era ne ID bagikolanga yiyo kakati ayagala ID maaso ga Allah ey'emaali yo ebeere registered maaso tugezezaako nnyo giregisteringa mu URA tugezezaako nnyo okuregisteringa mu bitongole tugezezaako nnyo okuregisteringa wa chairman nti twajja tugezezaako okuregisteringa eri abakulira obutale nti naye wa Allah awi registered atumanyi sente azimanyi omali azimanyi jeri edduuka eri alimanyi musajja omu yaregisteringa emaali ewa Allah mu bwayisaawo muliro gwakwatako mu bwayisaawo wallahi omuliro gwajja Haji Swaba wange omuliro gwajja ne gubuuka edduuka lye ne gugenda ku ddala abantu abone baga nti oba omusajja mulogo naye namubuuza Haji kiwaliwo ng'oyiwa omumazi naga wallahi nange simanyi Haji owazaka nti ekyo kyensooka okukola mu bulamu bwange Allah nakikolanga kyamagero era Haji mukatala oba mutya seko manye mbawo ngeri gye zikwata alina hardware naye omuliro gwabuuka ne gugenda ewalala era abasinga okukaba ogenda okulira maama teka katiife tuwe twakwewola sente bweziti banka etubanja abukadde 2 kyokka yaffe gavumenti tuyambe efe abantu bawansi nayogera embeera bwetyo naye nga Allah kyakwagalamu nga tonasaba gavumenti kuyamba sooka oregisteringa emaali yo ekisooka oba ogitaddeko security era abantu olumusalaamu yasanyusiza batwaniriza bulungi era abamu TV eno bagiraba era sibona badde ku muzikiti yawo gwa Supreme obaita gwa Supreme Masjid Abubakar Masaka embalala awo mu town nolina akatuuka nti imamu nampitirawo erinnya Sheikh Mafo Shafiq Babu nenga masha Allah nangamba sebo baada dhuhuri aliwo musazizaamu ogenda okutumisa abasiraamu mumbere fanagana ko bweta tenga menageze nawo twabadde enteekateeka yabaddewo
era sebo mulimu tugukola abantu batulaga nti bali willing okuwa zaka naye babadde abamu tebannagitegeera era omusiraamu omu yakutte kano kagundi kapuluchwa kaffe kana katono n'agamba nti bino nabyagala dda temulinawo obudde sina naye njagala njuwe temulinawo kano kayinza kunsomesa nze nenkikolako nze kennyini netumuwa kapuluchwa kakaliko endagiriro yonna omusiraamu enkakasa alabika y'omu kati kuba amaze okugiwa era abantu batulaze oluswaba omu haja ali omukadde yasanyuse nnyo naga abantu bembalala bagaggira bali ready okuwa naye babadde tebannakitegeera bulu tebannakibingiramu message tenabatuukamu era twasazeewo sheekhe tugenda kutambula mu districts ez'enjawulo mu December twandigenda embaala eyo insha Allah akkirize twagala tutambule seeka tutambule districts ez'enjawulo ffe kyetufa abantu bagitegeere era ffe twabagambye ffe kyetufa ne bwoba tosobodde gireeta eno waffe n'ogiwaawo imaamu akuli okumpi ffe tetulina tabu naye ng'ekikulu mu byonna ekkuŋŋaaniro house of zaka ffe twavaayo ibadde enafuyiibwa nnyo nga bagireta mu lusaago n'aleeta emitwalo 10 n'agamba zaka n'aleeta emitwalo 10 ng'abadde alina okuba emitwalo 5 n'aleeta emigwegi kyoye ate nga naffe baseeka tutya omugamba nti kola bwoti wao n'omugamba yandigaana ate okuddamu gikola ki kati twavaayo nga house of zaka andibakufu Uganda kasente konna akakaleetebwa ate ekikulu sheekhe akatabaako koolina mukama wange nze kansanyusa buli wenkalaba buli aleese alijesalingibwa erinnya obakeeko alijesalingibwa erinnya ne liteekebwawo era buli erinnya lye bwe lireetebwa ne tukulaga negwa ssente zammwe ze mwaleeta wezaalaga twakola kino ne tukola kino ne tukola kino ne kikola hata olaba waliwo ne saddaaka nazo tutaddewo embeera ey'enjawulo olwalira abaana balinga mu 8 plus house of zaka ye balina mu ngalo zaayo era twebaza amasomero ag'enjawulo agakoze omulimu okutuyambako agatatukaluubiriza bwe tugendayo ne batuwa zibasalizi ne batuyamba abantu bajja wali omukyala yajja lumu ng'akaaba amaziga mu ofiisi awo esangawo mukyala ng'alina omwana ng'akaabula omwana we ne bannaye aze bambi nakwewola ayagala nakwewola ne bamugaja kitokkakkana omwana we agenda kusoma Sheikh Sibaati oyo ne Sheikh ne Hamza Namungo oyo be baaliwo kibakola ne bamuzaamu essuubi ne bakola biki ne bamufunira basale omukyala n'atakikkiriza nti basale agifunye bwe bamala omuwa basale ate yafulumaera akaaba amaziga ag'essanyu sheekh omukwano gwange omuyita Sheikh Tahir yali ambuuliramu nana nti okimanyi nti amaziga gawulwamu emiteeko nalimanyi omuteeko ogwo gano n'okaaba nenangamba nti amaziga abamanyi bagawulwamu emiteeko bayanga 17 gonna aba amaziga gakola bwe gati wala amaziga agajje wala amaziga agajje olw'essanyu osobola okulya emmere neekooca ago maziga si kati ago nago maziga gyegali ag'emmere naddala akamondi Juha omu ku basajja aboogera ebigambo ebitategerekeka naye Juha yali ayogera n'agamba nti ayina enkola lumu bamuleetera akamondi kaali kooca n'akalya bamubuuza nti Juha ngokaaba nti mwenyize buli wenjukira okufa kumbaka Muhammadu kinkaabya naye ng'ekituufu bwana ennabbi tali mu mutima gwe ekimukaabya ali kamonde kamukya n'akakati amaziga ago nago gali mujja kubuuza Sheikh Tahir oyo yambuulire maziga ago go ge bayita batya agakamonde so ab'ebitiibwa batulaba ab'ebbeeyi ntwala omukisa guno bategeeza bakama banga abalungi nti house of zaka yewaddeyo era yeewaayo sajja basalawo babeera mu field buli ssaawa katulwalira abamu bali mu field ffe ogwaffe tugenda batuusaako ayagala akkirize ate olwoza sheekh bonna banaagaana n'abanaagaana nayiseeko lwali lunaku balwa kumekaawo naliswabanga omuta Sheikh Hamza Katerega imaamu wa ku masjidi Amina mpitaayite omwo naye ng'abantu abamu olaba message batuuseeko era abamu baawa abamu baagala okuwa abamu beeteekateeka okuwa mu mbeera efanaganako bwekyo so bakama bange Allah atugamba ekitiibwa tabaraka wa taala nti mutaase Allah jalla jalaaluhu muweeyo ku lwa Allah jalla jalaaluhu naye agenda babeerawo Allah tabaraka wa taala mumuwole oluwola yabuuza nti ani ampola oluwola mumukubisizeemu ani awa zaka Allah tabaraka wa taala amubeererewo mu nsonga ze ez'edduniya so bakama banga bebitiibwa Sheikh twatambudde bulungi twagenze mu hotel bagiyita eryawo bagiyita erimbale awo twasuze kati bakoperate tulina twabadde
misana netugende netubalaba netubabuulira message ya zaka era wallahi babadde happy nnyo no message bagitegedde tetwakomyawo olwo masjidi eri kaberebere waliyo bamulekwa bangi nnyo basoma Quran nabo netuba message netugibatuusaako abantu beeyo abasalira mu muzikiti ogwo netubatuusaako message mu mbeera efaanagano tetwakomyawo sebo sheikh ate netugende netubuuza ne ku mukama waffe Sheikh Kaduyu tukakuwa Sheikh Kaduyu kubanga tagenze embala tungende yadde musajja mukosefu mwakuduwera yasanyuse nnyo nti sanyuse nnyo musomedde duwa y'Oluwarabu ate temukomyawo bimusomedde mwabale ne muyinzivunulya nempuliranga awo nye era mpulira nze mugenze emponye nti alhamdulillah tumusabira Allah aberenga mukuuma tetwakomyawo Sheikh n'abayizi ba university abana abasawo nabo twatwina invitation yaabwe netugenda we mbalala mu tawuni mu university y'abasawo era babadde happy nnyo netubatuusaako mu message omanya abayizi abo abomba beerewo naye nga balina ssente bakola abeerewo naye nga asoma business zitambula manya university kyenagitegeddeko y'abantu babongo basawosawo abo era nabo bogenze soma busomesero era biba oba osoma sciences bintu si byangu netubatuusaako era babadde happy nnyo bamaseeka bonna babaddeyo message netugibatuusaako biidhinillahi taala kati naawe ayagala tujje mu district yo gwe esimu Sheikh zakuwa waliwo ezokubako waliwo ezokusindikako okuba bukubi simu oba nosindika message nuka tubeetaaga kene wafa Arua tubeetaaga kati nze insha Allah abokutana nabadde Masindi nene yampita nali simumanyi nalaba bulabi ate babadde happy nnyo bajita masjidi y'omu town abu Masindi Silamu basala bulungi alhamdulillah Silamu babadde tebalina tabu yonna era bandaze nti abo message yetanatuuka bulungi naye bali ready okubiranga zaka bajiwa sabe bitiibwa mwenna abatulaba abebbeeyi gwakyabulayo gwamaze ne saddaka ekyaliyo jabali abaddu ba Allah nga bo talinda na gundi kutuuka okuyamba zakayo mukyala naye ebbanga talinatuuka nangamanyi eno soko gikwate gitwaleyo wadde ebbanga talinatuuka balance namuleta bulesi kyala ali awo tula kyetulaawo kyala naleta akasenteke ate wallahi ayina ekyenjo nanga nti ate tonjogerako temunjogerako ekibiro wakati wange nani ni Allah wange naga nti lekegwe mujesalinge balance oyo naye nja mumuleta nkasira katuuse biidhinillah kati abantu Sheikh at least bagezezaako okubeeranga zaka bagirese owayigwa atatulaba gwokyaludde webalemu abali mu babuuze basheikhe nga bano babuuze nti zaka eri etya bajja kubeeranga bagikubulira esola tugezezaako emizikiti gijjula okusiiba Sheikh abantu kati basiiba nnyo ennaku enjeru bazibazisiibye ashura basiibye zino bagenze banoonyereza ennaku zonna mande lwakona basiibye ennaku zonna ezisinga kati ramadani ate eyo kati abantu basiiba tubeekanga nabwekanzi abantu hijja bagenze nagendako wa mukwano gwange Sheikh Bukenya ne Sheikh Yahya Mustafa oyo kalungi nindaba abantu bagenda e Makka nga baana bato ningamba alhamdulillah bantu hijja bazitegedde kati era abamuntu ababuulirirawo ebigambo zaka ne bagireeta bagenda e Makka ne baga nti Sheikh n'abagamba Sheikh Serinyigo nti kakati mumaze okukkiriza kati ne zakat tusooke tugiwe tutole era wallahi abamu bagireeta alhamdulillah tusiima seeka kyenjagalamu nti hijja abantu bagenze naye empaja ya zaka ebadde ekyanafiibwa naye kakati abantu bagenze bagitegeera biidhinillahi taala abayi abatulaba mbakoowolera mbakunga mbagamba nti muregistaringe emaali yammwe maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala genda mooso zaka nga Sheikh bwakulagiridde tuukawo omugenti ekindeese wano nzize kuwa zaka almuhimu nzize kuregistaringa maali yange era nzize kutegeeza Allah omanyi buli wowa zaka yo naye aba capital eba business gyotadde ebbali eyo business egenda nga okuleeta mu mbeera nawe gyotasuubira kati naye wunyanze nange gyembeerawo abaana balya abaana basomera mu masomero ga bbeeyi abaana biki obulwadde kwegambanga Allah kuuma mulamu obweyagaza nga Allah watugamba man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba omuntu akola ekirungi omuntu awa zaka omuntu asiiba omuntu asaddaako omuntu awaayo wakfu ng'agiwayo ku lwa Allah wa huwa mu'min nga mukkiriza falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah gamba tugenda muwangaza mu bulamu obweyagaza si buno bulamu bwakubanga olina ssente ate tolya nnyama bulamu olina ssente ate toleca tolya nnyama nabadde ndyawo nga nkola ku risaati naye bulwadde buno bwe batugamba bo buluma butya Sheikh mukwano gwange Sheikh Hassan Tayyib nangamba sukaali saba nnyo Allah amukutaasa namwe ate Sheikh ate
nangamba sukali okumanya nga aluma Allah bwakuleetera bawulu Allah bwakuleetera bawulu banyiza kibawulu Sheikh dakiika ne zituukanga n'oyisamu kuyisa sekendi nga togenze kumala kyetaago ekyo Sheikh owekanga oswalidde mu bantu sukali oyo kyobala biviirako n'abantu abamu okwabiriga katono katono tujja kudda Salam TV tugenda maaso programu yaffe eno from House of Zaka and Waqf Uganda. Tulina ennamba z'essimu zitugaa nti osobola okuyitako n'okuba ng'olina kyawala okubuuza. Tulina ennamba zino osobola okuyitako n'oweereza ensimbi zo eza zaka eza sadaka oba kyonna. Essimu ziri 0706 55 19 19 kanjeddemu 0706 55 19 19 oba 0 musanvu 22 12 12 0 musanvu 22 12 zonna essimu kujja okuyita nga Shemafu yagambye nti oyinza okuba nga wandyagadde House of Zaka okukyalireko kitundu kiwamwe nga olaba obaolyawo abantu tebanategeera zaka noga nti nandyagadde mujje ewaffe eno ku nsonga eno ABCD essimu ze kujja okuyita okubeebere nga okuba oba yita okuweereze zakayo oba sadaka billahi taala. Tubali tunali mukadde wange Shemafu ng'atubuulira kaweefube akoleddwa okubeera nga message etuwa ku bantu kuba Allah subhanahu wa ta'ala ndoza mu Qur'an manyi yagamba nti mabalo billahi shaitan rajim wa ma kunna ma'adhabina hatta nab'atha rasula hatta Allah tayali tasobola kussa ku bantu ku kibonerezo kyonna busungu bwe okutuusa nga message mala kujja kati message zebatuukako gye muli eyo message etuukako bw'obeera ng'oli mu kategori y'abo abawa abalina okuwa message okutuuseeko n'ogaana eno obuvunaanyizibwa eno bwabuvuddeyo nga buli kuggwe nannyini kubeera nti ekigambo kikutuuseeko niweesuulirayo gwa naggamba kati message ebatuukeko naawe alaba nti waliwo abaganye okuba nti oba tebanategeera nsonga sigaana naye ng'olaba babulamu anaabanyolo bulungi essaawa yeno nti tegeeza aba House of Zaka nti nno ewaffe abalunzi bangi nti bazina mbungi n'embuzi mbungi naye tebanategeera batoola batya abantu abamu balowooza nti zaka okutoola bw'aba alina ekisibo ky'embuzi bakiba ekisibo okiraalo amagana g'embuzi tebajja kujja mu 10 Allah talinga bannaffe aba revenue nti anaakuggyako 30% pay as you earn 30% ebitundu 3 ku 10 osigaze mmeka nsanvu alina ensanvu eriko NSSF osigazeeko kwegamba Allah si bwali katono nnyo akavaako ate si yatwala mwana wattu wabula neibawo mukwano gwo ali mbuzi byagenda okubeera ngaafunamu seeka kaweefube okutambula wamwe wonka wasalamu yokka wa mikutu gya busiraamu oba asukkawaawo okulaba nti message etuwa ku bantu naam abatulaba ab'ebitiibwa kiri mu nsingo yo nga Sheikh wagambye message eno okugiwulira naawe n'ogituusa ku balala oyinza okuba tonnatuusa kuwa zaka ng'oli mu bawa saddaaka giwe bw'omala okuwa saddaaka eyo kati naawe kyolina okukola omusiraamu yansanyusa ekibuli yawulira programu yaffe eno yalaba programu yaffe eno eya zaka ekibuli awo nga ku university naye ng'alina mukwano gwe y'akantu akalina naye nga mulaba mugayaavu naye senga amutuusaako message yali kitegedde simu yaffe n'agiwandiika n'atukubira era netugendayo mu mmotoka netugenda ow'omusiraamu oyo awo ekibuli twali tetumanyi namumanya n'atugamba nti bannaye nze yabakubidde essimu sinatuusa kuwa zaka naye mukwano gwange bwe tuba tumubuuliddemu era nze namubuuliramu asobola twagenda omusiraamu tetwamusangayo naye netumubuulirira ku ssimu eyo gye yali n'agamba nti abaana we bali abo mubannyonnyole byonna ebyetaagisa babimale byonna ebyetaagisa babimale mumubaleebaleemu awo ebyetaagisa mubagambe bakimale kati abantu abamu mu message naawe ali awo wali mu mbeerayo tuusa ekyo kyofunye ku zaka otegeeze mikwano gyo banneighbour bo bagende nti bannaye mugagga akuli okumpi ayinza okuba mukwano gwo mugende naye nawulidde abasajja basomesa ku zaka aji zaka ogimanya otya mutandike mu mbeera ennungi sikambwala ajo leka towanga zaka mubulire mu mbeera ennungi omulimu gwo naye guve mu nsingo nga naffe bwe tukola kaweefube ono kubeera nga buno obudde mutulaba budde buno obwekiro nga tusobola okuba nga tubatuusaako message eyo nga kyetwagala nammwe message eyo mugituuse ku balala
era naawe ojja kubalibwanga akoze daawa y'omuntu oyo okuwa zaka era ojja kulaba muntu wowa zaka ebyengero bifunye omaze kikola esaawa eno atannagiwa toyinza kulaba bwengeri kyengera kiri mu zaka nasanyusa okulaba omwalimu wange ng'era naye omwaka guno yagiwadde alhamdulillah Sheikh Habibu Ruswabi nasanyuka ne bagamba nti musajja muntu wowa zaka ko biri mwalimu embeera yo Allah agikyusa bwali bwe buti Sheikh nga y'omu ku basomesa ba zaka era nakati yacha ali omu ku basomesa ba zaka Sheikh n'abeera mu bantu abawa zaka oluvannyuma lw'okwebala abalamu Allah kyeyakola n'amusitula eddaala n'abaako ekifo kyafuna seeka omwaka ogwaddakira n'awa zaka Allah n'amugamba nti seeka wange engeri gy'owadde zaka nalaganyisa omuntu awa zaka omusitula amadaala Sheikh Allah Ramadhani ewedde n'amutwala Amerika gye yasiibidde katulwayo Sheikh era yazzeemu n'awa zaka nabadde ndiawo ne banga omanyi ntera okukola ku research baseeka bange abawa zaka nsanyuka nnyo okulaba omuwalimu nga yeetaba ayogera nga Allah atamuruna nasa bilbirri wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun mumubulira abantu okuwa zaka nga nammwe mwatuuka ogiwa temunnagiwa ate nga bimusoma mujja mu Qur'ani nammwe kati mumbeere fanne etyo nsanyuka nnyo okulaba omuwalimu nga naye agenze nina bwalimu bemanyi besitayinza kwogera zaka bagiwa kati nkakasa Seeka Habibu ono ali omu ku bawa zaka era nkakasa agiwa so abebitiibwa abatulaba abalungi tubeere nga tuwa zaka Sheikh Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye mu bulamu bwe ensonga yakwatagananga n'okuwaayo yali muzibu nnyo era nga kigambo kuwaayo oba zaka oba saddaka oba bino bya bulijjo yali mugabe era batuuka tugamba nti Nabbi teyawulirwako ng'ayogera ekigambo la ng'alina kyasabwa nti wa zaka ng'atuusa oggiwa n'obusobozi abulina n'agamba sejja ggiwa nti kola bwoti teyalabibwako sallallahu alaihi hata olaba n'abamwagala ng'ennyo baswaba bamuleetera kanyama k'embuzi bwe baakaleeta yali akaagala nnyo sallallahu naddala olubirizi olwo nga Nabbi alwagala nnyo naye baluleeta Nabbi n'atunulira olubirizi lwe engeri gyagenda otandika oddulyamu naye agenda okulaba naga nti naye okulya ngenda kulya naye gundi yaalidde Abubakari afunye ekyokulya Umaru yaalidde Uthmani alidde kati naawe omugagga ali awo sooka weebuuze nti ekyeggulu kyo ngenda kukirya naye abaavu nabo balidde baniiba bange balidde katugenda kukwata omu ku omu ogenda omugabire genda ow'ezzaka ffe tujja funa engeri gye tujja okukitetenkanya nga Allah bw'agigaba yennyini agyegabira ffe tugitemeeteme era insha Allah maaso awo mujja kulaba nga House of Zaka egabye era abantu bangi Allah baasaasidde abayitidde ku House of Zaka olwaleero nga ate bagenda kuba mu bagenda oggiwa abafunye emyaka egiyise ng'olwaleero kati be bagenda okuwaaki zaka saabe bitiibwa Nabbi sallama yali musajja ishtahara yayetiikirira nnyo olw'obugabi obungi lumu nakiswaji nadde ensoma n'ensanyusa nga eraga obugabi bwa Nabbi n'okuwaayo okwo sallallahu alaihi wasallam lumu yalina dirhamu ze 10 sallallahu alaihi wasallam mu kuba ne dirhamu 10 n'abaako ekkanzu gye yeegomba oba ekyambalo kye yeegomba naye nga bakiseera kya dirhamu 4 nenga kirungi kanzu nnungi Nabbi n'akwata dirhamu 4 n'agibula Nabbi n'ayamba kugamba n'atemagana ati n'abaako ekigambo kya abatuusa abantu babatuusaako message tugamba ali muzikiti oba alinga wano musiramu omu n'amugamba nti ya Rasulallah sahaba ya Rasulallah ekkanzu eyo enkubi eng'enjogera ya bulijjo ekkanzu eyo njagadde ya Rasulallah nsaba ogimpe onyiridde gimpe basobola mugabo badde kinaawe katulaki osaba omubaka omubaka osaba waaki ombaka naawe omulaba leero omulaba ekkanzu gyayambadde musajja lwaki omusabe ekkanzu Nabbi n'agamba omusajja mumuleke wamma lwaki ogyagala musajja kyabaga nti ekinjagaza ekkanzu eyo ya Rasulallah okunyirira kwenyiridde ekole ng'essanda yange nga Allah nzijuludde Nabbi n'ajjamu ekkanzu n'agimuwa ninaddayo yali asigaza dirhamu 6 n'addayo mu katale n'agula ekkanzu endala dirhamu 4 n'asigaza dirhamu 2 aba atambula akomawo n'alaba akawala kakaaba n'akabuuza nti mayibuki kyekikaabya kawala kabira ki ne kamugamba ya Rasulallah ekinkaabya natumiddwa bakama bange nze ndi muzaana naye bampadde dirhamu 2 ne zingwako kyokka naye zasigazza Nabbi kyakola n'akwata dirhamu 2 n'azimuwa agenda okulaba amaze okukaba kasiriseemu aba atambula ne kaddamu ne kakaaba ate kyekikaabya muwala gwe mwana gwe kyekikaabya namugamba nti ya Rasulallah ekinkaabya bantumye dda kati obudde ndi muzinoonya obudde buweddeko ya Rasulallah nkusaba omperekereko onjogerere bagenda kunkuba sente zibadde zinguddeko ne Nabbi yakozesa obukugu bwe yatuuka eri teyagamba nti zaagudde nti oba nze ne mmuwa yayogera ne Saadi yali mukama woono namugamba nti ssebo ow'ekitiibwa omwana ono mbadde nsaba musonyiwe tomukuba
naye ekyafeeyo nga gyekigenda mu maaso yamaliriza ayogedde bulungi n'abasajja bali mu lulimi olulungi ate n'asaba ono bamugye mu buzaana omuwala era yavaayo omuwala takyali muzaana ali hurro ali hurro kati mumbeera efanaganako bwetyo baddu ba Allah n'abazaana ba Allah mukopera olumodo waffe sallallahu alayhi wasallam n'enkola gye yayina wama adhalika ng'akola ebyo agaba ekkanzu gy'alimu yalaalikibwako ejja nanga mulamu n'asonyiibwa byalikola byonna sallallahu alayhi wasallam. naye nze naawe tutya waliwo ka whatsapp akansanyusa waliwo omusajja oba muwarabu oba muki oleka naawe okayina omusajja yali ayogera ku nabbi sallam yagamba nti ala ta'lam anna allaha lam yunadi rasulahu bismihi almujarrad bal waqad nada ala kulli al-anbiya bi asma'ihim almujarrada. Mmwe temukimanyi nti Allah teyayitako nabbi Muhammad linnya ly'ekkalu nti Muhammadi naye nga bannabbi abasigadde yabayitanga mannya makalu ya Musa ya Yahya ya Sulaiman ya Dauda era nabbi bwe yamuyitanga erinnya nga waliwo obubaka bwamutegeeza ne bano bannabbi bayita ya Yahya ya Sulaimani ya Nuhu ne bwe yagala okuyita nabbi erinnya yali kwekanga ng'era mu abasomye mu mutegeera nti yali ategeeza Muhammad nga ayaki ya ayyuhal muzammil ngategeeza Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhal muddaththir ngategeeza ani ya ayyuhan nabi ngategeeza nabi Muhammad. So yamwagala nnyo sallam era n'amutegeera nnyo era hadith al-Qudus ganti Allah yatunula mitima gy'abantu mu nsi yonna fawajada qalbi Muhammad khayru qulubi al-ibad faqtalahu bir-risala. Allah yatunula mitima gy'abantu mu nsi yonna nga n'ogwomwe guli n'ogwange n'abaakulembera bonna n'asima Muhammad okuba nga yatukwatira bendera ne rankazi yali alina. Kakati abatulaba ab'ebitiibwa ab'ebbeeyi omubaka Muhammad ajje mu kanzu ye agigabidde sahaba ate agimusabidde awo wennyini nnyini n'agimuwa kiri kitakuggwe ali yatulaba ate ng'oli agaba ebyo Allah ejjana yagimuwa tukwateke tulina bane tukaweeyo tukwateke tulina tukaweeyo tugende mu zaka bw'oba tonnatuusa kuwa zaka kale waayo saddaaka naye ejja kutuyamba kuba zaka byekola saddaaka si byekola. Olwaleero zaka tezimba miziki saddaaka tezimba zaka tezimba miziki saddaaka ezimba. Olwaleero zaka erina byetajja kola tajja kuweerera bamulekwa naye ate saddaaka ejja bikola. Kati naawe atayina naawe yawedda katikiriza na bano mbakunge naawe yawedda naye ng'omutima oguwaayo gye muli ali agadde okuwaayo kati naawe yita mu saddaaka zaka wagimala yita mu saddaaka olwo omusiraamu bansanyusiza eyo gye twabadde mu field Musiraamu ekaberebere muzikiti guli basomero bamulekwa agamba nti omusajja yakwata yika 5 kuyika 50 yika 5 naziwa omuzikiti bwe yaziwa omuzikiti n'akwata yika 45 kigambibwa yalina yika 5 mu 5 5 naziwa sister we bwe yamala okuwa sister we yika 5 n'akwata gano A5 yakwata A5 n'agawa sister we 5 naziwa omuzikiti bazimbewo essomero n'ebyetaagisa ne bamusomera irimu ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqi kyowaddeyo kyago byowaddeyo byojja okusangayo ate bino byosigaza ku dunia n'ogaano biwa Allah bigenda kuggwawo. N'agamba ekiki n'agamba sister endagaano badde nsaba tugikyuse zino yike 5 zembankuwa gana 5 getuba tukola ki getuba tuwa omuzikiti era ne batugamba nti haji yafa wano wonna atuwadde bikazi ya 10 ne batugamba twakakozesaako 4 ana mu mukaga zikyaliwo nena nyinizo kati Qur'ani yekwajja sabe Allah subhanahu wa ta'ala zinakubaamu namujingazi gwamu amina sowe wanga enako zino takali afuka kataka Allah wekanga abana bazuwaga nti awano wali kadofe yalaba bubi obana n'abalabirira bennyini nnyini kituufu ana mangi kituufu Mungu abanyweza abeyo amina nabusha batulaba nkunga kati olwaleero abamasomero mwebale balemu bwali bwe butinga essomero temuli baana Allah abaleese walo bawezi genda obeere mbawa zaka nkunga aba companies ezenjawulo Allah kuma Sheikh company Allah zireeta ne balaho mwaka ogu notadda mujulira noli musajja yalinga alange nnyo yaddawa olwo omusajja omugwe n'addembuuza account baga nti omusajja ono nga yakyakanga nnyo mu kiyembe kiki yaddawa ebanga nti omusajja ne gye yadda munoonyamu n'akubula taliimu Allah yamujjamu byamujjamu Mungu yamujjamu byamujjamu kati Allah okukuuma ne otugekangereze ku TV yaffe eno yennyini salaamu nyingi zetulabyeko tandise negenda ne Allah okuuma salaamu nebawo ebbanga lyeriwo kikulu Allah okuuma kampani ogwe gy'olimu abeeyi abatulaba bali mu kampani ezenjawulo abasiraamu muwe zaka
Allah waba kusaasidde nga kampani yetu okuwa zaka project yo yonna gy'olimu somero kiki byonna by'olimu musiraamu genda oweemu zaka Allah agenda gikumira ateeke baraka ateeke buli kibi ateeke emikisa olwaliro olabanga akutteyo ng'enjogera ya bulijjo ng'olaba ekintu kikutteyo ng'enjogera naye Allah kijjayo kyangu nnyo jalla jalaaluhu kina kigambo maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bane muwole Allah oluwola ajja kubeera nga atukubisizaamu era mbaddamu nti gwe nayagala offe tukutuukeko ffe tetulina buzibu tetulina takabbulu yonna gwoba oli oyagala tukutuukeko essimu sheekhi zaakusomera wano gwokuba bukubi essimu ogende nti bannaye abazzaka mujje munkyalireko egindi ffe tujja kujja ffe tetufa message ya zaka etuuke ku buli muntu empaja eyo naffe kale kwe tulisinze tuga nti Allah empaja e Uganda eyo yali eri bweti ne bweti ne twateekamu amaanyi twateekamu amaanyi Allah ne tusalawo ku ma TV ne tusalawo ku ma radio z'ag'enjawulo ne tusalawo mizikiti egy'enjawulo ne tusalawo mu byalo eby'enjawulo districts ez'enjawulo Mungu tusobole okubeera nga kye kitutambuza era badawo nga ya Allah tuli mu kutuka tutambule kitutwala mpaji ya zaka Allah sinaffe kusinzira okukala otuwe manyi baswahaba bo kibakolanga oyina emirimu gye beekwatangako nange wano Mungu olisinzira nayogerera zaka olwali kati zaka luli kyalinga zaka olya bulizi zaka olya bulizi kigambo zaka era olwokuba nti ekigambo kino tulina kyongera okuteekamu amaanyi abantu abamu bamanyi nti zaka eno tulogera ate zaka tulifiriri olaga nti omuna zaka ojowa zaka nti impadi wano nga tumalako ekisiibo nga wafitiri naye ate ngeno yanjawulo ate nga akolifayinga okubeera mbali abawa omulala bwakwata sadaka ye n'agira naga sheekhu wange wallahi oli osomesezza nnyo nabakakuwaayo naye zaka bakoze eki alowooza mpu agitodde sadaka solo yaga nti yasanga omukyalo omu namugaa nti hajati salaamu aleikum zaka yange eno gintwalire eyo nkuwulira mugisomesa nnyo namuwa 10 alulete mu zaka lubeere nga lukola emirimu so ababitiibwa bawuliriza abebbeeyi bakama baffe era inshallah kaseera kajja kutuuka bajje wano abawoli batandika okusunzula otematema zaka zaka naye nze kyenyinza okuwa ekyangu gwe oli omukyala yansanyusiza gwe ngambye yabadde yebalabala mudda yawulira wano tugamba nti buli kakadde jjamu 2 kitundu n'abalabala obukadde bwe yali alina natugenda otuukayo nambuza nti ndoza kiri bwe kinibwe ntiye kati ndoza manji bwe ziti ntiye zizaka njimaze kati abantu abaagala okutegeera ensonga ezo bo batandika nadde okwebalabalamu nabweso bakama bafa abalungi saba Allah subhanahu wa ta'ala abateeke bantu abawazaka tekigenda kutaasa bane ekigambo kuwaayo kigambo kikulu kigambo kuwaayo kigambo kikulu gonyumira okubeerawo seeka buli ssaawa nga bakutawanya sebo mukama waffe tuweeyo kino sebo mukama wange tuweeyo kino sebo mukama wange tuwe oli yakubamu n'abamubomu n'abagaa nti naye mukoze mutya muzikiti gwammwe guli ku muwazaka mulowooza buli kazibu akanaagiranga nga mujja wange ate ng'omusajja yandiba omutuufu mumulowooza buli akananyenyanga nga nze mumutaddewo ki ekiraga nti nammwe muyambagana musobole okutambula ng'ekituufu omusajja bo mwagikubye ate nga ntuufu so senga abantu bawazaka tusobola naffe okubeera ng'emirembe egyakulembera gwe ntera okwogerako ogwa Omar ibn Abdul Aziz bantu ne tuwazaka ne tunoonya ne bejuwa kaseera ne katuuka nga tebaliiwo andi bulungi tulema kubeera nga bali bajja kutuuka nga baagala ojjiwa nga bwe twalaba mulembe gugenda kujja muntu atambula ne zakaye ne saddaaka ye anoonya gwagiwa Sheikh Habibu nkuwe lwaki ate toyagala alhamdulillah noonya gwempa nawe onoonya gowa naye nga kaseera kaaliwo nga tukwegayirira muganda wange ogenda ow'ezzaka naye oba oli awo n'ogayala olwaliro abo walimu okukyuka ab'enjawulo n'olaba ono tegaba malala waliwo oli nga ajja kutegeerera ku nze wabeewo omulala nga ajja kutegeerera ku Sekamamulaki wabeewo omulala nga ajja kutegeerera ku Kaavi Sekaluswabi wabeewo kyobula bakyukakyuka message esobole okuba nga ekutuukako waliyo omuntu nga ye okutegeera kwe agala nnyo omuntu ng'agenda speed ate omulala agala omuntu atema mpola nga bulamu kati bafu Sheikh Lugoloobi nsonga mpola n'obawo omuntu nga ye ayagala muntu agenda speed bwatyo ng'oyakolera kati bibaamu y'ensonga lwaki buli omu bamuleeta tukuleetera akwata empola tukuleetera ayanguwa tukuleetera aliawo kati netukuleetera byonna tubikola lwakuba ntwagala message ekutuukeko tukuyanziza nnyo olw'ebigambo birungi ebyotuwadde tuyanza menadala tulaba tuyanza osobola kandi okufiibana okukola omulimu ogwo tugamba twasembeza emirimu gya zaka okumpi wooli bwayagala tuusa okuba zaka ng'obazeemu ensimbi ddala otusaanye otuusa oziwa genda twali mu banka